kati ogwampuga nze gwannema okusala gwe mazima kubanga nina interest. Katoliki munnange Muganda mukama wange awadde ampabula modo wange wali oyagala nkwate kasomote nalina kusirika kyekitiibwa bakadde baffe kye baatuteekamu nti bw'olaba bw'oba otomera waakiri okola ki osirikawo. Yes, gwena muganda nga akyekumidde Kampala TV 256 nkubuuzaako nenkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Gwena muganda wange yasalawo anti amawulire gonna agafa mu byobufuzi mu ggwanga Uganda ojja kugafunira wano ku channel yaffe eya Kampala TV 256. Gwe muganda wange wakola okusalawo okw'amaanyi ate gwe omupya abadde tannaba kusubscribinga nja kusaba woolaba akadaawo subscribinga ate era okoonewo kanono kajja kuyambako buli eggulire lye tubeera nga tuwaniseeyo ku YouTube oba ku mukutu gwaffe guno gwa Kampala TV 256. Obeera otegeezebwa gwennyini n'osobola oba nga ogoberera amawulire ago okomentinga ekibeera ky'amakulu nnyo ne tutegeera endowoozayo akoteeka n'okusharinga n'okulayikinga muganda waffe kyongera okutambuza vidiyo eno netuukira ddala ne ku muntu abadde tannaba kubeera nga agitegeera. Olunaku olwaleero amawulire ku mikutu gye mukwanira wala geetoolooledde nnyo ku mubaka w'amawokota Hilderman Kyaga. Ono nno omubaka ojja kujjukira nti yagira ku kaadi ya National Unity Platform era nga mu kujja yasigukulayo omukyala eyali owa NRM amanyiddwa nga Amelia Kyambadde. Hilderman amawulire gazenga gamwetooloolerako okuva eyali mukama we akulira oludda oluwabula gavumenti Mathias Mpuuga Nsamba. Ojja kujjukira nti Mathias Mpuuga Nsamba okuva lwe yagwa mu mbi ez'okweyongeza ssente ekibiina kye oba abakulembera ekibiina kino ne bamukyukira bonna ne bamutegeeza nga ensimbi zino weyandizikutte n'azizaayo era alekulire ekifo ky'obwa komishona. Wabula Mathias Mpuuga yalema n'ategeeza nti ye ssente tezaali zanguzi era yali tasobola kulekulira kifo ekyo ekyali kyamulondebwamu okubeera nga komishona mu paliyamenti y'eggwanga Uganda. Kati abantu bangi batandika okuvaayo ne batandika okuba ttooki mu babaka ng'era omubaka omu ku bo yali Hilderman Kyaga. Hilderman Kyaga emabega waliwo amawulire agafuluma nti yali omu ku babaka abaali bategeezezza nga bwe bagenda okuva mu Mathias Mpuuga olw'okutya ng'agamba nti bw'atakikola ekibiina kye kiyinza okumuma kaadi okudda ku kisanja ekiddako. Era amawulire gavaayo ne gakunyakunya Hilderman agamu ne galaga nga sipiika bwe yali amuwadde ensimbi obutava mu Mathias Mpuuga newankubadde nga Hilderman yavaayo n'ategeeza nti Mpuuga yali mukama wange naye sisobola kutema muti kwentudde, ekitegeeza nti yali tasobola kuva ku ndowooza y'ekibiina kye ekya National Unity Platform kwe kyali kiyimiridde olw'ensonga nti kye kyamuleeta mu paliyamenti. Era ka vidiyo ako oba yakuba olukuŋŋaana sayidi z'emawokotaawo n'ategeeza abalonzi be. Wabula olunaku lwa jjo omwami ono Hilderman ye yavuddeyo n'ategeeza nti ekyokuteeka omukono ogugoba Mpuuga ku bwa komishona tasobola kukikola olw'ensonga nti Mpuuga musajja Muganda ate nga ne Hilderman Muganda. N'ategeeza nti Mukatuliki ate nga ne Hilderman Mukatuliki, nti Mpuuga abadde menta we oba omuntu gwakuze yeegomba n'olw'ensonga ye tasobola kuvaayo n'ateekako omukono ogugoba mukwano gwe ku kifo ky'obwa komishona kyaliko newankubadde ng'ekibiina kiyimiridde ne kigamba oba kyasalawo dda ne kigamba nti obwa komishona bwaliko takyakiikirira kibiina wabula aliyo nga ku lulwe. Kino nno kireese naddala bannakibiina bangi okutandika okukubagana empawa, naddala abamu ne bagezaako okulumba Hilderman. Hilderman ono asoose okumulumba abadde omubaka Francis Zaake avuddeyo ne yeemulugunya ku Mpuuga n'ategeeza nti buli muntu yenna avaayo n'adifendinga omubbi oyo naye abeera mubbi olw'ensonga nti ababbi batambula n'ababbi. So kati Hilderman okuvayo ye n'ategeeza nga bw'atagenda kusayininga oba kuteeka mukono guno
kyongera okumuteeka mu kattu olw'ensonga nti abaddukanya ekibiina oba abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform essaawa eno amaaso gaabwe bagatadde ku babaka naddala abo abagezezzaako okujeemera ekyo kyenna kye basobola okuba nga bo bayimirirako. Ojja kujjukira nti akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi ye yavaayo n'ategeeza oba n'asaba ababaka bonna naddala bali ku ludda oluvuganya okusingira ddala aba National Unity Platform bonna okuvaayo bateeke omukono ogujja obwesigwa mu Honorable Mathias Mpuuga olw'ensonga nti nga ekibiina ekya National Unity Platform tekigendera ku nguzi era tekigikkiririzaamu. So katulabe bino byonna gye binaggwera naye nga ne ka video gwe muganda wange ogenda kalaba nga Hilda Man kati ogwampuuga nze gwannemu okusala gwe mazima kubanga nina interest katoliki munnange muganda mukama wange awadde ampalula modo wange wali oyagala nkwate kasomote nalina kusirika kyekitiibwa bakadde baffe kye baatutenkamu nti bw'olaba oba otomera waakiri okola ki osirikawo.